Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yona gye musinzira okubanga mutulaba. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa tuli ku programu yaffe eya buli Friday ngera tuba tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka. Tubeera ne Hajji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited. Era nga nate n'olwaleero ono tusiizidde mu makaage. Naku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka 2022. This very week ku lunaku olwokubiri we are celebrating the International Women's Day. That is 8th March. Era nga celebrations ezo abantu ba celebrating okusinziira ku ngeri gye bategeeramu olunaku luno n'okusinziira gye baali mu bitundu ebyenjawulo across the whole world. Hajji nkwanirizaako ku show. Amina mukama. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba tutandikirawo. Babuuzaako mwenna n'omujasinzire tulaba masiri mutya masuze mutya sura bulamu bugenda bulungi. Amanya nga bulijjo nze Kamoga Muhammad omukuba director wa Kamoga Property Consultants company egula ntunde ttaka migongo ebyenjawulo. Company ya Kamoga Property Consultants esangwa Rubowa Montego Road kinzo kita Kamoga House. Tulina branch ndayo yonna tuliwa wokka etazo nsonga zenze ttaka ojo tusange twogere ensonga zonna etwa kulimba twajja ko sendezo nagamba nti ba Kamoga bena branch ndayo yonna alwa Rubowa ojo kujja Montego Road ojo tusanga nsonga zenze ttaka. Simu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700 zojo kuba kezo ojja kumfuna nze kennyini nze nkwate simu ezo zabo ojo kuba ko nga ndi busy manyanya ko bira gwenjogera ko naye don't worry njo anja kudira weza ka message ngode ka voice note okampereze njomba nja so kuddamu inshallah taala. So kwa program eno iri mu Uganda yenna ali eyo atanze ensonga z'ettaka ataze afuna budde bugenda kunoonyereza ku nsonga zino ozo kutuusaako twetuna kuingia nsonga z'ettaka abantu b'ettaka bali babita bizibu boza bya baloya bya bayinginiya bya badokita netwa kisembeza kumpi mtu afuwa bulijjo ali eyo ali malumonde avuga boda asindike ekigaali omuntu ali ebonayira ndi mukube ekyeyo asokuba n'ekyapa n'ekyapa ekyamazima ate mu manyage. So twakisembeza kumpi yadde obeera wala service twakisembeza okumpi lobanga atali e Uganda. So tukola ku nsonga zino lobanga osobola okuyambibwako nsonga zino zonna ez'ettaka. So kampuni yaffe eriweri okuyambako tu service ejawandi dolabanga eri ewala twaje kusembereza okumpi obenga osobola okuyambibwa. So wetuli obusaba bweruwa okusobola okuyamba ku nsonga zino ez'ettaka. Kyoyagala okubuuza kyonna weza message ku simu ezolaba ku screen yo tuja osobola okuddamu tetumanyi tujja osobola okuddamu inshallah taala obenga osobola okumanya ngeni masu kutambule naawe nsonga zino ez'ettaka inshallah taala. Thank you so much. Tweyanza nnyo tweyanzege era nga nkugamba nti ku Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Hajji Kamoga era nga olunaku olwaleero tusazeewo tuddemu ebibuuzo byammwe. Ebibuuzo bingi nnyo abantu bye mwebuuza bye tusazeewo tuddemu. Njagala kutumira omwami Ronald Sewankambo. Ronald Sewankambo ali mu America agoberera nnyo programu yaffe eya Extra Digest mugoba nsonga programs ez'enjawulo. So nkutumiddeko nnyo. Hajji tujja kutandika n'ekibuuzo ky'omukyala amanyiddwa nga si kibuuzo naye kusiima nakunnyonnyola omukyala amanyiddwa nga oba mukyalo oba mwami ndabako erinnya Shadia Gerards. Abazungu batera nnyo okutuuma amannya nga gombi ga basajja oba ga abaami n'abakyala tatanako lya kikaha tekuli oshegeera. So yembeera eyo agamba nti oluvannyuma lw'okulaba program gye twali tukola about caveats kyamuyamba okumanya n'okununula ettaka lye n'okulitaasa. Omulungi atulaba Hajji njagala otandikiraawo ku issue ya caveats
tuongere okwongera okuttaanyako ku caveats ya Shadia tuyanza nnyo kuba nti okusiima okwo naffe era gwe mulamu gwa programu eno abantu baako ne betuyambako bannaffe abo oba oli wala amagezi ge tukuwa tumanyi gakuyambako kubanga osobola okubaako nekyokola nga gwe so caveats yenvumbo esibwa ku ttaka osobola okuziyiza byonna ebinagenda maaso ku ttaka eryo singa oba olinako ekyoyagala ku ttaka naye nga tonaba kukifuna osobola caveat ku ttaka eryo osobola caveat noba nga ettaka lino baliri manyago ninoyagala osibeko caveat osibeko envumbo liba tesobola kukyukakyuka caveat kugijjako bajja kuba bamala kukulinda naye caveat eyo n'emitendera mweyitamu osobola kukisiba ku caveat bantu bangi bali Bulaaya eyo bawoza ettaka yaye balisiba caveat nate nga si caveat tezagendako oba nga tezakwata olwokubanga ettaka lyosiba ku caveat ng'olinako interest oba ng'olinako ensonga ey'omulamwa ensonga y'omuggundu ekusibyako caveat ku ttaka eryo ensonga bangi terinamu mulamwa nga tekwata ku ttaka eryo caveat eyo tejagenda ku ttaka oba the guest of titles ayawandiisa ebyapa ajja kugigoba oba bajja kugiyejectinga saga yo caveat was rejected tegeeza caveat eyo bakolaki bagigobye naye mbamu ensonga lwaki baba bagigobye so olina okumanya nga tolina kusiba ku caveat ku ttaka eyo ensonga ttaka ku caveat yetuufu okusiba ku caveat olinako ensonga si kujja kuyomba ne Ibula n'oyomba naye noga ntenda kusiba ttaka yo caveat kubanga muli banneiba mufunyemu obutakkaanya otakola ku ttaka oza nja kusiba caveat so noba ng'olinako ensonga y'omuzinzi okusiba ku caveat caveat wamu akola caveat ne basayininga ne basiteeka mu land office naye ne zitagendako oba waddeyo caveat eyo making sure nti ogifollowinga oba okitezi empapula naziteekayo mu land office nekiggwa okola empapula naziteeka mu land office tekitegeeza caveat egenzeeko ejja kugendako nga bamaze okugiwandiisa ddala ku kyapa ekyo so making sure totulinaga nakola empapula nasayininga nsuubira yagendako tosuubira eby'ettaka tebiri mu kusuubira eby'ettaka bibeere n'amazima so kakasa nti oba ogisibyeko eba egenzeeko ekuyamba ki ekuyamba okuttaka lyo obutataaganyizibwa ekuyamba okufuna byeweetaaga ku caveat eyo zoba ettaka lyo nga lya mugenzi biri manya ga mugenzi naye ate bano abadda mu bigere by'omugenzi bakubuzaabuza baituna balimalawo olaba tulina kyakukola kyolina okukola kiri kimu olunagenda mu kooti genda mu kuwozanganya myaka 5 mu 6 soko lisibe libeerewaawo gerogera mu kuwoza omusango nga ddyo olisibye so nobona wangula omusango ttaka nga lyowoozaako nga sirisibe nga walisalasala balitunda dda nobonajo omusango ng'omaze okugusinga etingoleta port number ate ngamba nga yasalibwamu dda erina bantu balala that will be another story so kumenya sure nti lyowozaako olisibye mutenne muwoze nawe bwegugwera oya kulisangawo nabasinga obungi balowooza nalisiba naye nga mu mazima amatuufu nga tekalaki nga caveat yagendako obanga ensonga gyateekamu mu kusiba caveat eyo nga teyagendako Hajji yes njagala otunnyonnyole ddi omuntu lwe bateekako caveat n'egaana okugendako oba n'etagendako singa oteekamu ensonga ezitakwatagana ku ttaka nga byogerako nga tebikwatagana oyogera kirala ogamba ettaka oba waligula namulanda bloko namba ye namulanda ate ettaka lyosiba ate olisiba kajjansi eyo mu buli ngeri tegendako obona bisomomu tebajja bikwatagana era bajja kuyijectinga era ndamu mu kugigoba bakuwa ensonga lwaki bakoze eki bagigobye so making sure nga tonna genda wo mukugwa kukolera caveat eyo omanyi nti byoteekamu ebisaanidde ettaka obanga nga lyagenda mu makubo matuufu waligyayitunda aye tova ate n'oyisibako caveat nga gwe walyetundira mulimu abawo amagezi abalitunze baitaka likula ebbeeyi buli kaseera wagala nga likuze ate nagamba ate alisibe ate baddemu bawoze naba nga ali mu kusumba busumbuyi nabanga ensonga zoteekako nga nawe wasiba caveat ng'oli w'amazima osobola okukulembeza buli woteekamu obulimba ono gwesibidde ettaka ajja kujja ajjawo obulimba obwo ate osasule kubanga okusiba omuntu n'osiba caveat ettaka ly'omuntu nga tolinaako nsonga musango singa ono amava nakuwaabira nakutwala mu kooti niba tolina nsonga ya nambula yakusibisa ttaka lye ajja kuvunaana ate wanakusinga ojja kuliwa eby'ettaka bizibu kasita bakusinga omusango ate olina okulirira akusinze twajagamba ate ensonyiwa munnange nakola ensobi ebijja kuba birala naye nga ajja kuba osobola okuliwa ate sente empitirivu mby'ettaka z'ettaka ziba nnyingi fine banakuba so wegendereze tolina kusiba caveat okay tuli ku extra digest mugoba nsonga
So Friday of course tuli mukuddamu ebibuuzo byammwe ebibaddewo in the past shows tuzze tukola. Buli Friday tuba tunulira matters z'ettaka. Njagala kwebaza abantu abatukubira amasimu ne mwebuuza ate bye mba mwebuuzizza ne mufuna okuyambibwa. Thank you so much. Then nebaza n'abo ababeera nga every time you consult. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Hamida Asimwe ye yebaza bwebaza. Thank you so much. Appreciating Hamida Asimwe agamba okuva gye twatandikira paka wano ayize ebintu bingi nnyo. Thank you so much. Nakanjako Fiona aina ploti 5 ku 10 agamba okugiprocessingira Ekyapa kitwala bbanga ki era kitwala sente mmeka. However tayogedde ttaka lino gye liri. Era kisinziira ettaka terinawo price ya nkadakali ya sente bweziti. Kisinziira ettaka we liri na biki byagala okukolako. Mugoba ekikopo kyosi Ekyapa ekyo eringa nga buffet. Ojjako kyoyagala. Nimo okupima ettaka nosimba amayinja nokirekaawo. Nimo opima ettaka nokola printi. Nimo opima ettaka n'omukolera Ekyapa. Nimo opima ettaka n'omukolera Ekyapa n'okikola ne transfer kigenda mu mannya ge. So zino processes ziba sente za njawulo. So nyo banga ettaka yatambulako process ki watatambulirangako ddala era liri ddawa. Ettaka eriri mu Kampala si liri mu ngeri liri Mukono. Ettaka liri e Mukono si liri mu ngeri liri Masaka. So kisinze ettaka liri ddawa na kiki ekiriko oba wakola transfer y'Ekyapa value ki eri ku Kyapa ekyo olimirako bulimizi oba kuliko ekizimbe banga oli kijamini value abakyuza ekizimbe kikola value y'Ekyapa ekyo kuba manya gwagulyamu tamanya kumulala asinda ku kiki ekiri ku kizimbe nkulaakulana kyeriko current development so si tatasinda ku ki byagulanga byagulirako 10 years back or 5 years back. Ngogolo tuuse Ekyapa biki ebiriko saawa ya leero otuusa. So kiza okusinzira biki ebiri awo okumukyusiza agakugoba ko Ekyapa wagoba ko togoberangako takiri ddawa. Ye obudde bukitwala ettaka teririna ku bizibu byonna tiriko kaviti tiriko mvumbo yonna. So jojo kusinzira Ekyapa tubanga wekiri abakuguza webali ozobanga okusalako okusalako Ekyapa kiriwo kinimanya gabagenzi. So kizinza ettaka n'enjawulo ekolwa ku process enjawulo na biki ebiriko. Yes. Okay, program ya fede tebwamu sente aba Kamoga Property Consultants Limited basange ku kibanja kya www.kamoga.co.ug basangibwa Lubowa ku Kamoga House. Era nga nkugamba nti onajo sinzira okubanga otulaba abeekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tebalina branch wantu wonna wabulanga basangibwa abantu wali wamu Lubowa ku Kamoga House ojjo kubanga obasanga. Bana Uganda bawangalire Uganda n'abawangalire mitala wa mayanja. Bakubira omulanga nti mujje muba Kamoga. For more information about land issues over land matters, mujje muba Kamoga Property Consultants buli kimu kitambule bulungi nnyo. Era nga nkukubira omulanga yonna gy'oli nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Hajji. Njagala tutunulire ensonga endala ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Fahadi. Fahadi abuuza oyina estates eziri for sale mu Masaka oba Masaka Greater Region. Masaka ate tulinayo ttaka. Ttaka tulina liri kyotera. Awulambululawo bulungi nnyo. Ekyotera eyo oyingira kyotera bakiyita kifukamiza tulinawo yika 10. So oba yalaga side yeyo tusobola okuyimufunira newanesa Masaka tetulinawo. Yes. So kati abaana aba yali etaaze ng'ayagala kukola farm ayagala kukola kubanga ekibuga kisembedde kyotera just kilomita 2 okuva mu kyotera mu town tulinawo yika 10. So kisinzira ki kyakola ki kyagala netusuubira ndowooza mu myezi nga 3 tusobola kubanga tujja kulisa rasta tuteeke katale. Tulina okutita katale right now myezi nga 3 ajja kutandisa katale ettaka eryo bayitawo kifukamiza.
mu kyotera lisangibwa Kifukamiza. Just kilometer 2 okuva ekyotera. Okay. Abe bamanyi ere kubanga bamanyi abeyo. That is acres 10. 100 acres. Okay. Nekati oli wagala rumu, wagala project nene, so tutukira. Nobate nga tayagala rumu, mu mezi 3 tubadi tudijjeyo nga tuyite so tunda muntu afu wa bulijjo. Okay. Yeah. Okay, that is fad for you. Suzani Nanjaya agamba aina ploti mu bitundu by'Entebe ayagala processing land title kitambula kitera kiggwa kitya. Entebe city, Entebe town, Entebe ki. Nakyo kisinzira nti ojangu ku office affe yaluwa Kamoga house oba kuba kusimu ezola ku screen yo oje tulabe nga tukuyambako kujja kuwa surveyor waffe agenda lenga processing ekyapa kya okukosala wekiri bate kiriwo tumakola kunonyereza ekyapa kino kusalako wekiri bate kiriwo kiriko bizibu ki then netukuwa biiro. Yes. Okay. So ajja kujja kuba kusimu ezo wajja ku office affe ojuba ngeri busy please ja umikiriza tuba kugina kuddira batuweze message with a voice note tugira kuddamu tuwagane nawe. Yes sir. Abantu njagalo balambulye nnyo ku issue ya branch. Yeah. Abantu bangi nnyo in fact bangi nnyo ebweru eyo baguza abantu ettaka n'agamba ettaka lino lyendi mu kuguza nno naligula mu Bakamoga naye tebampanga kyapa. Ekintu ekyo jalo kirambulule. Tetutunda ttaka nitakuwa kyapa. Era wagamba nti ffe twamuguza nokuba agreement gyakulaga nokuba receipt zakulaga so tugenda bugenzi kuki ku bigambo oba jangu kubisa ffe lwo ofune ekiki ekituufu. Bagamba nti twagula mu Bakamoga esimu zaffe zirina kubira mulimu abeetuuma nga bonaga n'omuntu abyuwinga bulungi ajagamba ate nsonyiwa munange naye simanyi negwe waganda osakona ku linnya lyange please kwetuli tucontacting esimu kwezirioko nze kenyinze nkwata esimu ezo naye olabanga sigikutte nga ndi busy manya nze ninga abadde nsobola okubuziwa esimu nenfuota omuntu omulala nenza okwogera ate byotajja kusiima nya bina byogera oba byonaafuna ng'okuba kunze kennyini kamwe kwogera kigumiikiriza bwoba ogikubyeko nyoba nga ndi busy n'okuba engeza asobola kukwala simu nakasazi waliwo abakuba netuyinza kuva n'ogikwata tugikwata tuyinza okumala essaawa namba tukyali wano wakuba esimu 5 akaseera ako akiddako bagamba esimu togikutte ng'ate ayomba naye agumiikiriza please become nja kugikwata twogerezeganye. Hajji. Yes. Njala tuddeyo wali wenyini ku nsonga eno gyobadde onyonyola nti ebimu ku byowo omuntu oba ebiraga nti omuntu aguze ettaka mu Bakamoga. Yes. Byenjagala oddemu otumenyere. One, alina okuba nga alina title. Alina okuba nga alina sales agreement. Abantu batandakufuna kulimalayo ayinza okuba nga alina receipts. Every transaction nze tukola tukuwa receipt. Every transaction tukola nawe tukuwa receipt. So olina okuba nga ebyo abirina. Ayinza kwogera bugezi nti nabagulako no. Tuba tulina documentation gye tukoze naawe era nobanga tona kumalayo sente ettaka tuba tulikwasa nomalayo sente zaffe ng'ettaka okola ki olirina so tenza kuba nti twamuguza ettaka ntamuwa kyapa n'amalayo sente ze no ekyapa waffe tekiri ekyo. Yes. Thank you so much. Odiddwamu bulungi nnyo abantu ababeera ebweru eyo nga weebuuza ku kintu ekyo. So okubeera eyo nga oli akugamba ekyapa wano wendi mu kuguza kiri mu Bakamoga kivaayo. So either akuwe receipts oba akuwe agreement, sales agreement oba okuba enamba y'essimu eyo gw'obuuza bubuuza nti ndi mu kitundu bula. Hajji block number zino ezisinga ozimanyi off head. Ndaba ojogera bwoti nga nayinawo ettaka oba ndinawo nga nti yakitundu bwekiti. Block number eba yakyawo kiramba. So mu buli ngeri otulaba bulungi nti eno block number nti kyalo bula. Wemba nali nkoleddeko ettaka lyonna manya nti yakyalo gundi asoga nti kiri mu Busiro kiri mu Kyaddondo oba kiri mu Buddu omanyi likasoga block number bwati bamanya okyazaako. Wills Olana
abuuza oyinayo plots ezitundibwa mu bitundu by'eggayaza ne Matugga. Eggayaza kante sinaawo ttaka twalimalawo lyabadde side awo nga otyakasangati mawule twalimazeewo netulina tuli mukubateekerateekera ate saga kujjula bitanajja ttaka liteeka kataye lyonna making sure ttaka yapa tulimutadde ku mmeeza tumaze okukolako. Yes, wobalyo sendezo ogenda na kyapa kyo tolanga nga ebyapa tebinnafuluma nedda ate lwaki mba nanga siina byapa byawo mala bimaliriza byonna nawe omalyo sendezo ogenda na kyapa kyo yenkola yaffe sikulanga bungi nnyo nsanga omuntu alanga poti nga 50 obwenjawulo naye nga omusajja byapa byayo nga tabulina atajja kuza mu dingidingi. So tumala teka ttaka katale nga tumaze kola ki tumaze kulimaliriza n'ebyapa nga tumaze nti biriki biri manya gaffe tuteka katale era woga nti omalayo nowasaswala leero masenezo ogenda n'ekyapa kyo. That is our policy. Thank you. Still era Wilzolana abuuza nti ali Bulaaya ali mitala wa mayanja but ayina ettaka wano naye ayagala ku including abaana be ku kyapa ekyo abaana si bannayuganda naye nga abaana babe abazaalidde mitala wa mayanja. Kisoboka era kikkirizibwa okuba includinga ku kyapa? Yes, kikkirizibwa naye mu mitendera. Aje mitendera egyo njagala ogitumenyere gumu ku gumu because bannayuganda bangi abali emitala wa mayanja abazadde abaana abafumbiddwa abawasizza n'ebigwa mu kowero naye nga balina developments e Kampala wano oba mu ggwanga Uganda. Oba ofumbiddwa omuzungu ofumbiddwa wa munaggana aba mu Nigeria ng'oyagala bire ku kyapa kyewaka e Kampala. Katutunuulira omusajja ng'owasizza omukyalo oyo obanga omuwala ofunye omusajja oyo nga mugwira. Yes, tusooke n'ekyo nti okubanga ofumbiddwa omuntu oba ng'owasizza omuntu yenna atali munnayuganda ntendera gikyukamu nga tekibadde liti ng'ono ali e Kampala kubanga mu kuwandiisa ebyapa bino tulina amateeka agatufuga nerigesi twawandiisa ebyapa bino alina amateeka gatambulirako anebuuza byabuuza oba tuli munnayuganda tobeera munnayuganda basobola okukuwa ekyapa tebako kyapa kya mayiro kankiddemu bweba tuli munnayuganda ofumiddwa omusajja muzungu agula ttaka e Kampala omukwano gukutte yagamuteeka ku kyapa. Yes, mujja kufuna ekyapa naye nga si kya mayiro landi mujja kufuna ekyapa nga kyaliizi. Bano ekyapa kye bafuna bakiyita batya? Kyaliizi. Ani akibawa ekyaliizi? Kale onowinza okugula ekyapa ekyoguzeeko kya mayiro naye nga gakukola kikyusa kidda muki bakikyusa okuba nti oli si munnayuganda. Amateeka ge bagakola nga galwanirira munnayuganda bannansi nti esawa yayo oyinza ba tolina ssente zigula plooti yeemu nga zikalobeeza naye ate omuntu n'ava mu Amerika eyo asobola okugula ebyalo 10 mulundi gumu. Kitegeeza bwe watabaawo tteeka limukugira agenda kukosa bannansi. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuliise Friday tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka tukola n'aba Kamoga Property Consultants Limited tuli ne Hajji Muhammad Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited. Genda maaso obutabundabunda bannansi butabundabunda obutafuula bannansi momboze mu nsi yaabwe babateekako ekkoma eryo nti yesi mujja kugula naye mugule kino nimugula emyaka 49 gimala negiggwako naye nga tonaguze ekyapa kya mayiro tekiggwako bulamu lubeerera aba bamaze nabafuna ekyapa kyamwaka 99 era kati ebimu byaggwako lease 99 zigumani ziggwako naye singa bali bagula mayiro eyo teggwako so bateekamu nti bwobanga si munnayuganda babaguze ekyapa nga kyaliizi nana obaguze nga owaguze bwa mayiro bafuna lease out of mayiro ne bakusalirako ekyo eyo biri technical nenga kyo buli wogenda okuwandiisa ekyapa ekyo mu office kyo mulina okuyitamu. Yes, osobola kuba n'ekyapa ng'omuntu si munnayuganda n'aba n'ekyapa eky'Uganda naye tafuna kya mayiro ajja kufuna kyaliizi oba myaka 49 oba 99 nenga kisigala kyaliizi gimane giggwako era ekyo kitegeeza omukyala ali eyo
nga omusajja ayagala mugule ettaka joint le wano muteekeko nga muzungu ng'omusajja mugwira ajja kugula ekyo muli baaliizi okay ne waaba mukyala ne waaba mwami kyonna kasita oteekawo nti ono si Munnayuganda because bajja musaba ebimukwata bimwogerako that is enanga muntu must onokubeera nayo must onokuba nayo ekiddirira tini namba must baba kola nti si Munnayuganda baya bakola kutaka n'onaba ngo obalimba oba ekyo kyajja kusobola kulimba obaako ne wookoma bakona akafaananyi kennyini kajja kubeerako gwenza okufuula omuzungu n'ojja n'omusiga ebisiriiza Idris Lukwago era sigala nga muzungu sajja kola nti ono ki namanya ayagala n'osimu ki si Munnayuganda leeta ku mpapula ze ajja kola nti si Munnayuganda ne waliwo ate nga abazungu ate nga Bannayuganda nga bafuna obutuuze bwa wano n'endagaano kabaziina endagamuntu zaawano nga bazirina awo yaba ayitawo era kiyita mu mateeka byonna tubagalireko ebiwandiiko ebimwogerako nga abiina okay tuddeyo kwoli aw'abaana Wills agamba ayagala ku including abaana be ku kyapa naye abaana siba tabazaalidde Uganda abaana bazaalidde mitala w'amayanja nga empapula zaabwe ziri zitya ayinza oba abazaalidde eri naye nga yakomayo Kampala n'abafuna ebiwandiiko bya wano bali eri mpapula zeeri kwatulekamu nti zeeri zonna ebyogerako nanga byeri oyo yaba si Munnayuganda kitegeeza n'abaana abo nabo bakulirinze ku liizi ajja kukyusa era bwannannyini bukyukemu kubanga nina mukwano gwange ali Ukraine era naye yambuuza ekibuuzo kye kimu ekyo n'agamba abaana be yafuna omukazi mu Ukraine naye nga baali ye Kalikinov bava Russia nandaga nti ng'abuuza nti naye nsobola the same applies ku munywanyi wange bamuyita Wallace Kizito Azuli Saalo nga ali Australia era naye ayina mukyala we mu Australia bazaala abaana kasoba bazaalidde obutuuze balina bweri Ukraine bali era kiddawo nawe ojja okutuusa okubawandiisa ku kyapa kuno bajja kubalaba nti ki empapula zijja kwogera yes soka kitegeeza nti bajja kukyusa ekyapa ekyo nawe kibanga bananga Bannayuganda ozalidde wano okagenda ku kyapa nowemwezi kitegeeza mu buli era abaana abo Hajji wali ebimu enanga muntu y'omwana ensangi zino birth certificate bajja kwogera era ebaako ennamba bamuzaaliddewa webale nnyo ejja kubyogera gye because birth certificate ezo bateekako amannya ga taata n'aga maama nene bateeka waliwo n'akabokisi akagendamu ennanga muntu n'ag'omwana kabina kajja kubyogera n'eddwaliro gye yazaalibwa naye waliwo abamu ate nga dde abeera bweru eyo azalidde bweru ate n'akomawo e Kampala amufuna empapula za wano era omulimu abayitawo ate aliyo ng'amuzaala ajagala namuzaalira saazigina mu ddwaliro agende afune n'ennamba eza wano mwana muddu alaba muddugavu asobola okuyitawo bw'atyo naye nga wagana okozesa empapula zeeri awo kizibu okukola ki okuyitawo era bajja kuziraba ojja komawo Kampala ofune eza wano naye batofune eza wano Uganda otosobola kusuula kyapa wamugwira Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli ne Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited. Hajji tukubeyo akalango estate cheziri up for sale. Ettaka lino ery'ekabira tukyalinamu ettaka. Kabira that's Mpigi yes Masaka Road kukola nsi kwennyini ero lidde okinga kukola nsi kwennyini naye zikola nsi kwennyini bazitutte kola nsi bamaze ne balitwala teziriiwo adere ziri ku kale ziri kasozi zikyaliwo tugaza mpoti about 20 tusigazaamu so abeetaze poti 8 poti 10 oba n'abiri zikyalimu ezo zikyaliwo milioni 15 sofuna ekyapa kyalyo ate kya mayiro yes so jangu oze wangulire ogenda ku website yaffe kwezirita koso okuliraba n'omanya ebifaanana video kwezino oliraba ebyapa kwebiri ebyapa si byakunoonya bunoonyambo ebyakyapa tekiriiwo ate kisula ajja kudda enkya osasulira ne cashwo ekyapa kyogenda nakyo yes. Thank you so much. Webale nnyo. Estate kyendala eri up for sale ng'ogyeko ey'ekabira Mpigi. Masaka Road. Awo ettaka eriri e Kamoga
oyita Kasanje milioni 12 nayo weriri so kulifuna ettaka eddala eriri Essumba ofuna milioni 10 so kulifuna. Okay. Sumba kisangibwawa era oyita Kasanje nakawuka oluguudo bagenda dukola bajja dukola inshallah oluguudo bagenda dukola bapima buli kimu kyawedde. Okay, that is very good. Na waliwo ettaka eddala eriri bayita WOLOKOSO na oyita Bulwanyi nawo ttaka weriri milioni 18 nawo so kulifuna ebyapa webiri. Bulwanyi oyitirawa oyingirirawa nakawere utanakawuka era nawo nakawuka. That is very good. Byapa nawo webiri so jangu ja kubasale okola olambole Namugongo Sonda ayimiridde atya abantu aweji kyali ettaka likyaliyo batuteke limu likyaliwo litambudde ne likyaliwo so ofuna kubanga takaddene. Okay. Yes obuyaga yika 5 obuyaga yika 10 waliri ipoti yawo milioni 5. Okay. So kujja 15 milioni 5 okuva ku kuba okutuuka ku ploti eddakika 2. Ero mnukwana sobo mulengera tasogera na viewing videos twasoko kola ezo era takawe sokola kati kutakiza okola take no lirabako gwe nyinyi weriri so kyagadde okolerawo wedijjangu gwe takadungi oya kubeera walungi nnyo. Thank you so much. Mwami Bale Conrad agamba nti nga ekiwandiiko ekimanyiddwa nga passport bwe kiri nti kiwandiiko kitongole kyakakasibwa gavumenti okukola transactions ezisinga oba ezimu kuzo nti nga bw'olaba ennangamuntu passport eno esobola okukola mu kifo ky'ennangamuntu wali mu transfers mu kugula n'okutunda oba mu kukyusa nti live mugono lidde mugono passport gye twogerako akatabo akasala amawanga esaawa zino kakyakola bwogera ne passport oba mu Uganda era eba ya Uganda basobola okukyusiza tetebanabeera nnyo strict kugigaana nenga mu maaso awo olaba tundafuna nnangamuntu bajja kugigaana. Passport kyeyogerwako Hajji enempya akabbulu oba kali akakadde akabrown akabbulu kana akapya kakola tuga ne mukusookera ddala nga tebena kuleta mu begura strict okozanga identity card na gyolina kwesanga akekyalo LC wano oba ak'omusolo katikiti k'omusolo graduated tax card wakyusanga nokozesa driving permit sokusanga ebbaluwa gyokolera yadiyo omulimu ebyo byasookera naye bagenda babikalubyamu naye byonna byonna tebakyayagala kubitunulako. Lwaki babikalubya baagala kulemesa bannayuganda kweyagalira mu privileges zaabwe? Siba nebo system bagenda bakichuba nti omulembe gukyuka genda mu digital kati balina ekintu bayo okuteekawo nga system ekwatagana eyettaka ekwatagana n'eyemisolo URA ekwatagana nabo abakola nini namba. Okay. Land office nga jirano ekyapa kyokyusa nga balaba ekigenda balaba bannira nga bakiraba literally meaning nga kisobola bangu y'ebintu omuntu abeere nga asobola okuzuulwa mangu system bade mu kugigatta database zikwatagana biflowinga bade mu kugigatta era gye kijja ne mu kooti kiyingira mu ojja kira ne mu kooti kya kiyingira era wona tuwe mu myezi nga gumu ojja kubanga tukyasobola genda mu kooti na mpapula byongenda kufayiringa ngobeera waka n'owaba omusango n'oguyingizaako n'osikaninga n'ogufayiringayo nga tovuddeewo gye kiraga. Okay. Era sawa yali bwogera mu kooti ng'akusimi kufayiringa musango nakati kyatandise bw'otuuka bw'oti tebajja kumalaga kukiza empapula z'obadde olina okuleeta otandise na March ono March 1st okuyingiza empapula zonna bezira online nobiteka ono bwoba afayiringa musango looya tekyazagenda mu kooti ogendayo ng'ojjudde munywanyi wange yatwala pick-up y'ebitabo kati ebyo nabagenda bifezinga out yatwala pick-up waliwo omulala ali mu kutwala fuso y'ebitabo munnamateeka mukwano gwange nnyo sijja mwogera yakubye ebitabo fuso namba abikubira ku nkulume eyo. Yes gwe bikube naye omulala bisikaninge baganga biri mu soft copy biki bayifuna online so okufayiringa omusango mu kooti nga tunabana togenze waliwo oyo omulala ali ku Namirembe Road awo ali mu kutwala sino truck 2 ez'ebitabo so kati eyona bigenda bikyuka ebintu bina bikyukamu naye abantu babeera bulungi babeera bali stede bulungi siribo
Because Hajji sino track biri ezebitabo kuzitwala ku kooti kutiisa sino track biri because ndi mukutulamu ko sino track emu nga bagiyawo ya musenyu entumu ebeereri nga mbuliramu gobola banganga omuntu atutepatebe ebingi ennyo gwe mwekengere gwe tulaba n'abasirikale olaba ng'omuserikale akutte emmundu ate otya nnyo atakutte emmundu yaba mukamaawe ekikyala ajja kubasomesa taba na bitabo yadde ngalina wadde nnoni yadde tana nawawandiika ajja nayogera bwogezi namaana n'atambula n'avaawo ajja ne kooti ye ng'akadde bulungi ng'engatto yegudde olubege naye nga wanno nga byasomesezza nze mulina etusomesanga political science gwe tova ku biri byaleese bingi gwe tofaako fa ku biki byafulumya so nekino byakutuuka byoga nti wali atambula agatabo ganene nnyo afayirinze ojja kuba mu ofiisi yo nti oli alese sino track bbiri ez'ebitabo nga tovuddeemu zitwala mu East African Court era bagira kufeezingamu abalooya abakadde nnyo bali up to date balina okuba ne smartphone oganisaazi nogaba okufolowinga omusango gwo ofolowingira ku ssimu updates kozifuna bw'otuukayo kati olina okapoto kebakuggulirawo n'ofuna akawunti yo kyogamba ne mu ttaka gye tugenda eyo mu by'ettaka nga buli kimu okikubira online anti era n'okusasula kati omusolo era omanya deposit bagisasudde ne bijja ku ssimu yo yetini namba eri nabadde ndaba wano juzi wano nabadde nsasula good conduct Interpol ebbaluwa eyo nga buli kimu online ogenda bugenzi byafulumya ebbaluwa iswi ekololo buli kimu online email message email buli kimu nti kati basisi mbakyusizza jasonika biri nga tuyetagisa nnyo okubeera nandaga muntu bakazireeta naye bagezaawo kubanga ntiziga kufuuka buli kimu nga weba teriiwo nga tulina kyoyinza kukola kiri tangible so ni wano ndi mu kooti empapula ennyingi balina kubifeezinga out ofayiringiraawo okulaba omusango gutuuseewa ogufayirinze guvuddewo bakoze allocation yes ku mulamuzaani byonna ng'oli kusumya okwobirabira tewetaaga kuzungazunga tolina budde bw'abantu so n'abatamanyi kukola ekyo bajja kulimba byokuba ti bikyali bizibu nnyo tikasobola kufayinga bimulemye bali mu orientation bali kubayisaamu bannamateeka babayisaamu gye kiraga tekikyagida kata polisi eyingirawo kizibu okudda ki emabega tiyinza kuba ncungwedde mabega ate owa sino track ebbiri ez'ebitabo tatawaana aja bisome abe nayo mutwe abiscanning abawe soft copy soft copy za sino track bbiri ozimanye Hajji pato te crashing yamanyi extra digest mugoba nsonga kwe tuli tuline Hajji Muhammad Kamoga wa Kamoga Property Consultants Limited basangibwa lubo waawo ku Kamoga House era nga bali ku kibanja www.kamoga.co.ug kujja okubanga obasanga kuno lwaki nkusomera website eno. It is very simple. Website eno kwosanga information yesingira ddala obungi. Website kuno ojja kusangako directions za office, ojja kusangako enamba za office, ojja kusangako hours of operation za office, ojja kusangako ne plots of land eziri up for sale oba eziri up for grabs. Kojja okugenda kuli osearchinga bulungi nnyo. So website eno osoja accessingira ku simu yo eya mobile phone, osoja accessingira ku desktop computer at home oba office. So gamba kintu kiri kimu nti genda yo ebintu bye tubikugamba genda yo ubayo olubulu w'ekigere bwona avaayo gwona anyumiza ddako nti munaye bya ddala. Thank you Hajji. Twogedde about ku nsi okugenda digital. Yes. Indeed ensi eri mu kugenda digital. Naye waliwo wano omwami eyambuuzizza ku barcode oba scan code. Kyonna kyoyinza okugiyita okusinziira gye wasomera. Tekimatalinga ekisinga obukulu nti ffenna kye tutegeeza kye kimu ekyo. Barcode oba scan code. Eyo gye twakulaga ku kyapa agamba nti ye bw'agisaakinga eyina byereeta byatategeera nti ereeta date kwataagulira naye ng'amanya gereeta ge mannya ge ne plot numbers byebyo bituufu. Kati omulimu gwayo bwe basikaninga ebyapa ebipya ebyo nti era kutiddewo kiri nti tugenda mu digital kati bwe tuli nti ekyapa liri bakolanga ebyapa
nga kizibu okitrackinga nono so kiraba Ekyapa kufuluma mu print buno bupya budidi plan soka sikale ko simu nomanya ki Ekyapa n'ekyapa kinyinyini bafulumyako ka code yako ka barcode kali boyinza ku simu n'okatunuzamu bye kasoma bye wotwalanga ebikulu bw'okateezaamu ku kyapa ne kaleeta bya butto ne kaleeta bya sabbuuni ne kaleeta bya munnyu manya yo bifu okasikene kakuleetera ebyo to scanning ne kaleeta vaccination certificate ekyo kiba kirala kaleeta ebyekata protein number ne block number ne count manya kali kumulamwa kaleeta amanya tekaleeta amanya awutanyawo bulungi tekayita amanya nti kati bw'otegeera nti bw'okola transfer y'ekyapa ekyo nti naawe kaligenda kukyuka kasoma amanya go gwakyusizza nedda tekakikola kasoma byani ebyasookera ddala bye kasoma nti kasoma block number 1 ne protein number 2 ne kakolaga ne count 3 ekyapa kuba bye bikulu count lyessaza omuntu wagaa nti nkuguza ttaka wano nti wano tuyitawo obugabo block number 432 ayo block number block number y'ekyalo kyonna kati then nolaba plot number yawe nawo ne kagireeta bakataleeta ebyo nga gonja kuguza wano wennyini nakaleeta block number yawe nekaweeta ebirala nnyo ebyomunnyu ebya toothpaste omanya ali ku bifu era bwomugamba neta nscaningemu ku kyapa ekyo wamanya nti kikyapa kiri fake tasa kikuwa nsigaba photocopy bajja kugamba bwati yomufere omubbi sigaba photocopy ntwala kutaka yotunda sikutwalayo bali baba kutwalayo no baga kutwalayo na nabo nga neboga ntebikwatagana bobasanga oti babika face umugabe obongoza taka ntwala kutaka yotunda by the way awo wennyini ekya scan code ekitunyonyolde bulungi nnyo esimu teko kubako internet kyekisokera ddala yes data kyakubiri kukyo abantu okusikaninga code eno simu agitunuzaawa era mukandu kwennyini yako wano kamera ekubba ekifaananyi ogulawo kamera ogenda ku app ya kamera n'ogikoonamu mukadi kagundi kawamu ka application tutogera mu kamera nti oyira kukuba kifaananyi negera mu ka application yako okakoonemu ko kajja kuleeta then wano wali kamera oba otunuza bwoti obuntu akabokisi kali akalimu obusonda kiki olumu kabeera bubeera buwanvu bwe butinga bukiro bubusonda bwe eno kamera kuba ekifaananyi oba otunuza ngo maze okunyika ku application eri kajja bikuleeta byonna dakiika emu tewera nakuwera ng'obirina era gwe ng'okyokola ng'okuba mu land office kana ze plot number bweti block number bweti eri mmanya gaani land office ng'ekuddamu yateekuwa ekiri current kyennyini nekubulira tekadeko kaveti nekubulira kiri manyaga gundi kyava manyaga gundi yofuna mu land office nekubona ku barcode kona tolifuna yofunako ebisokerwako the basics ebisokefuna yes kubyapa kakola kubyapa ebipya niyapa ebikadde yafuma mu 12 eyo ebyapa bino bya byogerako Hajji ebiriko barcode oba scan code byatandise ddyo okufuluma si myaka mingi nnyo kebera kunoza about 5 years back yeah about that okay tetebeweza myaka 10 mabega myaka ejo nja kwetegereza mu bugundi obwo ndabeka thank you yes njagala tutunuulire ensonga endala y'ensonga y'omwami amanyiddwa nga Kaweesi Rogers agamba Ibra and Hajji Kamoga, thank you so much for the programs you do. I want to inquire, my grandfather passed away na kugamba grandfather jajjawo musajja yafa naawe abantu liizi za myaka 49 naye liizi zino zibuzaako emyaka 2 gyokka kubulako only 2 years kati n'abantu abawandika messages zino olumu okutabika olulimi kirungi nnyo naye kikalubirizaamuko naye nga kirungi nnyo naye kikalubirizaamuko so agamba kubulako emyaka 2 kubulako 2 years yakiwandise 2 years kuliizi zino eza 49 kubulako 2 years amanya ali serious
ya stressinze so abuuza kyekiddako ettaka lyonna liizibwa bupangisa opangisa oleka ebbanga eggere so katobanga oli baamu obupangisa nga bulayo emyaka ebiri kitegeeza ali mu kusiibula baba mugenyi asuka mu ntebe agamba alabyeko nnyo nekyo olina okukola muliizi gye baamuwa ng'efaanana etya the new efaanana etya muli muliizi nga kasiteggwako gukasita emyaka gyogibakana mu 9 okola mu bukwasi bibyo n'otambula n'ogenda asimbulirawo n'ebizimbe byozimbyeko obirekako totunula amabega kazize eggwako okomaawo okujjako okoza application empya n'obagamba bane mukoleki munyuwalinge bukola application empya kitega ki oli alina liberty either okunyuwinga oba nedda okuwa omulala kiri mu liizi nti uliwo ki bwa bupangisa so kati soko tegeere liizi eyo si ekigiriko nga bonna emyaka ejja okubiri okuggwako yeggwe agajajjawo yafa ofuna leta administration oba tiwazifuna ojja kulina gimala okutuuka ate opapepape awo bikutawanyi so gwe wesetinga ofune ki letters of administration otomunyega ogiggwako oba nga gwa administrator omuwandikire mu butongole nti ebbanga lyo liweddeko misaibula bakuvala liizi myaka 49 giyise kola handover then yajja kola ki wayinza oga nti anyamba ompe ninga ate alina okubeera polite ng'asaba okugiza obujja tamulaga kuduumira bwatyo kubanga omanya gwoba mukama we gwe administrator abazzeewo singa bajjajjawo abanga yakola ki nga yafa oba bajjajjawo ng'akyali mulamu yaba akyalina obuyinza obwo niba nga yafa soka ofune leta za administration mufune ba administrator 1 batojja kumalaga mugwira ogambe mwakwaja wange yafa yakoleka liizi omuwandikire ebbaluwa yakugamba owandiika ngaani as who okubeera omuzzukulu w'omugenzi tekimala owandika on his behalf wandika ngaani kimala mu bbaluwa tutunulira heading neeno wansi asayininze egyevudde nani ateetseko omukono ebiri wakati wano bizo otabikulu nnyo owandiika ngaani wansi nga as administrator obanga owunawo ettaka eryo so goga nti oli afurezi yaggwako bagenda kuggwako one ebbaluwa yogiva mu kooti oba olinze onyonyole nanti nkyalimu gasowe setting obudde nga bukyali era katona wandika nga administrator oli ajja kukimanya kyajja okukola ng'ekyamanya ennyo ajja twalire walooya we wano gundi simulama nko si yampalizi naye ampandikidde olwo otaddeko leta za administration ng'ogimuwadde ajja kuba nti ati ye mukamaawo bajja munyonnyola so togenda obugenzi ga nti baliizi yaggwako nga tolina documentation gyokola ki gyopresentinga olwa nti weddize ettaka eryo so era nga yaggwako nga togadde kumwongera ajja kutamu bibyakola ki neriiza lyegamba etya era egamba nti weggwako ntambula butambuzi neŋŋenda oba yayigamba nti bweneggwako mujja kumudiniwalinga ku ssente bweziti yayigamba nti mukyusamu beeyi nakyukamu batekyukemu so liizi eba ndagaano muba mulina okudda kugirivisitinga yali etegeeza ki so bye yali etegeeza muba mubiteeka butesi mu nkola kubanga gwe abaaliwo essawa ya leero oba olina obuyinza obwenkana n'oli yamuwa liizi kubanga gwe ba administrator so nga ekiwa ekikulu togera bugezi nti nze muzzukulu nze era mutabani w'omugenzi ebyo tebimala naye olina ebbaluwa entongere okuva mu kooti supportinga byoyogera nti gwe administrator w'ettaka eryo obanga ogina ebbaluwa oyo just muwa ebbaluwa omutegeeze banga liggwako tajja kugaaniramu banga kimanyi ekimubeereza ku ttaka okwo kiwandiiko era ekirina okumuggyako kiwandiiko. Thank you so much. Yeye mbeera Hajji eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire issue y'abantu abagula ettaka nga baligulidde ku ssimu. Ali Bulaaya gy'asinzidde ne bamulaga video call. Then after a while ebintu ne bitatambula bulungi. Agenda okusakinga block number, plot number, tebitaalinga. Abantu abo oyinza basibirira ntanda, kiro oyinza bagamba ki? Abagula ku gundi ezo ku video call
soko manyi ani gogula kettaka ekikulu kya byonna nti omanya source ogutaka ne wabawo issue yonna ojasobola okuddawo wagula gwaguze ettaka gutolina kulwana ntalo za ttaka onaguziza wabawo any issue yalina okuzika encountaringa yalina okuzimaliriza so gwagula soko omanya ani gwogulako ekyapa kiri mumanya gaani tolina kumuwa sente zo nimwe abefula bananyini nga si bananyini nga bafere bangi ekambala bafere bangi ekyo kubeewala musabe block number ne plot number kola search just emitwalo 2 3 nono gono watuma milioni 10 ne wakuwa emitwalo 10 kale nomukobera just express era obota asasede nyine ati singo bungi baganyiriza nyo obusendezo noba tukatogenda kuligula kunze I can make for you search so dikeberera nze manyi bengene okubuuza oyo akubuuza nzira okuyambako ne kukeberera toli waguligula kunze ine nkukeberera ne gamba tomuwa sente zo oba oyo muwe ensonga ABCD banja kuba ekiririko okukeberere nasinga bungi tebakebera lwaki agamba njagenda kwero si bankole endagaano talebe nanyi ttaka tayo nanyi Ekyapa atumira maaso era omutomeza njali ttaka lyo wali wagulako ettaka lya Kamoga agera okuddewo nga wagula olabawa nze mbaddewo siminti wagula ku ttaka lyange so it's better nasobola okola search ayina nyi ttaka aguza ttaka aguza kibanja bw'oba ogula kibanja ekibanja ky'ogula n'ettaka omulabye please togula kibanja ttaka ly'omuntu atulabe nanyi ttaka oyo kankiddemu obukulu bwakyo kubanga bana bangi batumererawo nnyo so binyingi zikoleddwawo baguza ebibanja ku ttaka ly'abantu era basinga obungi 80% abagula ebibanja bali muki mupoteya okuba nti bantu bakisa bananyi ttaka butabagoba naye nga singa kubalaganya kutwala mu kooti w'ekibanja abajja kugobako mu mateeka tajja kujjako ne ku nnyumba yo ajja kuyita mu mateeka nti ttaka lyaliga nti soko tolugula ttaka nonaza okumulaba nasinga obungi baga nanyi ttaka muzibu nokutomeza otokivamu tokyasobola kukivaamu sosoka omulabe oyinza oba nga talina sente nyingi nga zolina omusinga sente omundi mugagga ne sente ezo zirina naye ye nannyini ttaka wetaaga signature ye wetaaga omukono gwe wetaaga ekyapa kye sosoka omulabe omulaba nga tolina kuwaayo sente ezo tomala kuwaayo nakunyomereza nja muwaayo bwe ziti ojja mumazi waayo amalayo yegolimi agenze situnda ttaka lyange yekube agenze situnda so it's better oba omaze okumulaba nga tolina kuwaayo sente ezo ojja kuba obitegeera mangu omaze oziwaayo kijja kuba kikalubiriza nnyo so okumala okumulaba before tolina kuwaayo sente ezo then omala okumaliriza mu sente then okusalireko ekyapa naye nga making sure nti kyogula at least bw'oba ogula ku mulembe guno togula ng'ogula bibanja ogula ebyapa wandibadde ogula kyapa kubanga n'oba ogula ekibanja oba osigala okyabanjibwa nezeba myaka 30 ensonga lwaki bakiyita kibanja bw'okigulako emyaka 3 egyo nekigwako bw'ofuna ekyapa eggulo toddamu kuyita wa kibanja ne bayita meeting y'ab'ekibanja gwe totabana kugenda kubanga tokyali mu abo ono w'ekibanja oba tolina bwananyini bwankomeredde yesu oba kooli oba ozimbyeko ennyumba osobola kuzimbako lumonde osobola kola ki naye atubana bwananyini bwankomeredde nanyi ttaka esawo najja nakugamba nti wano njagala kukozesa ttaka lyange you can't refuse gwe kyolina okugambako ng'ekyamaanyi ennyo agamba bandiyirire bakole compensation ajja kuwa sente zokola ki era kyemala njagala kubuuza about compensation kasita oba ngaoza ttaka ly'omuntu ku kibanja njagadde nsibawo nnyo essira wano nkimanyi numira abasikamu bwati nesikamu olutiko message nga gimugamba kyentuufu ekyo ndi ono kasita ajja nanyi ttaka nagamba nti awo njagalawo gwali ku kibanja tosobola kugaanirawo tosikatira towalira osobola okuwaliramu n'owaliramu naye ekijjo obama n'empaka ogenda mu kooti tolina okwogera ekyamaanyi ennyo andiyirire naye ng'okoze eki ng'ovuddewo so it's better n'ogula ekyapa terajja kukola ki wekyaba kugamba nti gano sivaawo ŋŋaaniddewo terajja kukuguza okujja kugamba nti gakuyisawo olukuguudo okolawo project gyotayinza kujeemera naye wano nga tulina kyapa okujeema kukuba kutini nnyo nanyi ttaka ajja kujja agambe nti njakukolerawo byange wano otegedde njakuteekawo wano essomero njateekawo project zange wekyoyinza okuddamu ekyamaanyi kale ndiirira nkuviire
ne toyinza kuganira oniza si tojja kundirira mujja kugenda mufune gavumenti baluwa ajja balunga byonna byonna ebiko byonna bayivaluwinga esente era bwazikuwa ojja kugenda so it's better planning okubeera ozime ennyumba bayinti oyo kimaze ate okuza mu kubunzabunza osereza ajja okuwa gavumenti baluwinga entuufu zeezo nga tuza kuza obulamu bwate era ojja kuba otaataganyiziddwa ayinza n'okukkiriza ozikuwa naye ng'azikuwa mu kibanja mpola kifiiriza omuntu w'emyaka 5 ate otandike okugenda ogula ettaka ewalala ate otandika okusimba lusuku myaka 7 bakusengule so nobanga omaze okweteekateeka mu bulungi wano teri akusengula osenguka oyagadde nti kati nsenguka njagadde okay yes tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero but before we go njagaddeyo eddakiika nga 2-3 oyongere otusiigire ekifaananyi ku letters of administration eri omuntu ataazinnyonnyoka the other time bwe twali tuzinnyonnyola n'eri omuntu alabye program eno for the first time ng'eri teyagirabirako ddala completely letters of administration ebbaluwa entongole ejjibwa mu kkooti ng'omuntu amaze okufa ng'alese ebyobugagga letters of administration bagifunira oyo omuntu alese ebyobugagga si buli omuntu nti afa bagimufunira letters of administration eyo omuntu bw'ofa bwogenda gye bazifunira oba ogenze mu kkooti ogenda badimisa genero bakubuuza ono omugenzi gw'oleese mugenzi ki oleese mugenzi yalaama oleese mugenzi ataalaama ebintu ebyomugenzi ng'alaami bikolako mu ngeri yanjawulo omugenzi nga talaamye bikolebwako ngeri yagadibe nga lye kubanga buli omu kyayagala kyaleetawo kikye naye biri omuntu yalaama biba diplomatic aba yateekateeka ebintu bye yaga bimukolebweko aba alese baexecuta b'ekiraamo aba alese bagenda okuteeka mu nkola byebintu bye byalese ku nsi aba alese biteeseteese aba alese bawadde ku maali ye aba alese baatawadde ng'aboogedde so bw'oba olaami oba olese oteekeseze bulungi ensonga zo so omuntu ateeka mu nkola byolese ebyo oteeka ekiraamo kyo mu nkola olina okufuna letters of administration tebazifunira ku kyalo tebazifunira ku gombola bazifunira mu kkooti wokka wabula omuwendo gw'ebintu byolese guditamininga kkooti kijagendamu either agenda mu kkooti nto olese ebintu nga bikka wansi wa miliyoni 5 oba agenda mu kkooti nkulu high court ebintu ebisukka miliyoni 5 so gwe kyokotegeera omugezi gwolese alina bugagga bwenkana ki bweka miliyoni 5 ogenda mu kkooti za wansi ofune ebbaluwa eyo ojja genda ogifunira bisukka more than 50 million genda mu kkooti ya high court eyajja musunsulira bamuleeta za administration then amale ebbaluwa eyo kugifuna tekimala mpaka ng'agiwandiisiza ku byapa wagiwandiisa ku byapa abafuusa administrator abateeka omulimu gwe bawakutemaatema ttaka ettaka eryo aba taliguze nti lidye aba afunye buvunaanyizibwa kulitematema kuliwa abantu wano omulimu gwe kulitematema kuligabira abantu waba agabidde abantu abo ettaka eryo nalibagabira namane transfer yanirira nalikyusa singa omugenzi afa asayiningidde omuntu transfer n'atakyusa ono administrator wadde musayininga transfer endala kubanga baze mu bigere by'omugenzi mu mateeka yansaba musayininga era omuntu waba afudde ng'abadde agozezza ettaka nga takuwadde transfer please become tokuba nduulu gwe administrator otabanya namwandu kumusumbuwasumbuwa noonya ani gwe baalekera ki ani ali mu kiraamu gwe baaleka ekiraamu ani sejuta waakyo obakwatizeeko bafune egundi embaluwa ezo zitawanya okufuna nzo banga wazigezaako myaka 5 myaka 10 tozifunanga myaka 2 kuliko n'amaze emyaka 3 kamera kunonga maidai magezezzaako nengabizo eki sinyangu zirimu sente empitirivu okuzifuna buli meza kwotuuka bagala sente so nguli alowooza okutunda embuzi atunda ente byonna bituna biweddewo netafuna bbaluwa ezo so oba tozifunanga banga wagezaako naye nga wandyetaaza okuyambako tebalimanyaga jajjaawo limanga kitaawo naye nga bikutawanyiza jangu tujja kuyambako ofisa ffe yawe bwoba Kamoga house tujja kuyambako ojja kuwambako magezi ag'ekikugu oba wagezaako okugobako okunofuna wakoma nga tonna kumaliriza please yakozesa ffe oba wajangu tujja kukuyambako mu nsonga ezo ofune ebbaluwa ezo okyuse ebyapa byo ofune okwesiima okwannamaddala ebbaluwa eyo ekola mirimu ki ekyusa ebyapa sero ekyapa njafuna ita zenzanjawo yafuna ebbaluwa emu ebikyusa nebibeera byapa 10 ebbaluwa emu ebikyusa je kyakola jafunako just certified copies jokaza afunamu ejja sente mu banka noba client oba noba mugenzi yaleka akawumbi ku akawunti ebbaluwa ekakuulayo n'ateeka ku akawunti endala
inzo beka baruwa ejo oleka sente kitabu kya bateresi ine CSF bobo ine baruwa ejo ajjo kulinda ajjo sente ezo se baruwa bingi byekola akasimu yekajja muki je byagabira obusimu se baruwa ejo nkuru nnyo asomugenzi ava byonna byandi batakola mu bulamu ye nya yajjo kola ki ajjo funa ebintu ebyo ajjo biteka mu nkola so we yawulemu oli singa Allah akuyite sawa ya lero oli mu baruwa abalese ebintu babitegese ba diplomati oba gwatali alese wano bagabanenge baagala busawo kuli joli oba ekole kiramu batokola goma nyitiyamba gwe. It's up to you. Thank you. Yeah. Tetugenda kubanga tusuka onako olwaleero njagala kubebaza abatugoberedde tuisaawo Friday netuddamu ebibuuzo byammwe because biba bingi bw'oba towulidde ekibuuzo kyo tuba tubigasse ne tujjamu ekibuuzo kimu ebiseera ebisinga buli kibuuzo ky'oba obuuzizza tubigatta ne tufunamu kimu nga kibazingira wamu mwenna baba babuuzizza. Nze Ibrahim Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusuka wano njala kobaza aba Kamoga Property Consultants Limited njala kobaza Hajji Muhammad Kamoga njala kwebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabineto ne Senabulia. Thank you so much. Tukwatagenda te olukutano lujja. We are out of here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh.